ita mikwano gyo invite your friends babeerenga mu services zino. to always be around in these services. Ekiseera kiridda A time will come nga sikyaliwo when I'm no longer here, oba okyagala whether you like it oba tokyagala. or not. Ate gwe weeraliikirira nze olemye okweraliikirira ebibyo. You worry about me and you don't worry about your own issues. Ssebo mulimu ekiwuuma kijeemu. Nadde ndowooza ku pulezidenti yo ne yeebase. I was thinking about this president who rested. Yalese ssente mmeka ku akawunti ye? How much money did he leave on his account? Omulambo gwo okuva lwe baagwambaza essuuti teguddangamu kaayana. Eno essuuti gye nsiibyemu gye nsuzeemu mu nkyusizeemu endala tegukyayogera. Ever since his body was dressed in a suit, it has never complained that I spent the day and the night in this suit. Let us change. It can no longer speak or complain. Naye lulinga akyali mulamu akyusankyuse gyambadde ku makya tagiddamu lwaggulu n'akyusa kati ali mwemu bamubuusa kuva eno okudda muli takyanyega takyawulira ne bamutunulako ne bazirika takyalina gwaga naawe gundi onkaabira. But during the time he was still alive, he would put on one during the day and change in the night. But right now they're taking him from place to place and he no longer says anything. Buli ky'osobola okukola kikole ng'okyalina amaanyi. Whatever you can do, do it while you still have the strength. Lekera okutereka ebyokukola ng'obisindika mu lunaku lwankya bikole mu luwo lwaleero lw'olimu. Stop procrastinating about things, pushing them forward to the next day. Do them in the day in which you are. Azokusa ekibuuzo ekiro ne mbuuza Mukama naye kati nze olikozesa bulwadde ki okunziggyawo olintwala otya? So a question arose and I was wondering, which disease will you use to take me away from here? How will you take me away? Nembeera ku ekyo. And I pondered over it. Oba kiki oba kitya oba wa. Or what? Or in which way? From where? Kanjogere bino nga nkyali mulamu. Let me say these things out while I still live. Ndokulaba nga Mukama ankolera ekyamagero wakati mu Samoni n'antwala. If only the Lord performs a miracle for me and takes me amidst a sermon. Eriyagamba mala kufumbirwa n'alyoka antwala agira alindako. Another says, I first get married and then he can take me, let him wait a bit. Ngenda obuuza abafumbo oba bibanyumira nnyo. You go and ask those who are married whether they are enjoying. Kale twogera ku mbuyaga. We are speaking about the storm. Mu nsi zombi. In both worlds. Ey'ensi yombiri tugimanyi. We know the one in the physical realm. Kati njagala tuteeke essira ku mbuyaga nsi ya mwoyo. Wandiika kano. I want to lay emphasis on the storm in the spiritual realm, note this down. Ekintu kyonna wansi w'enjuba ekirina we kitandikira. Everything under the sun has a beginning point. Kirina etteeka erikifuga kijja kubaako we kikoma. It has a law that governs it and it will have an end where it stops. Omuyaga gw'oyitamu guleke gukunte. Let the storm blow that you're going through. Gujja kukka. It will calm down.